Alan Cross Wagwan. Eh. Oh, Mama Zarina. If you say no to me, where will I go? Hey, wabula love eruma. Kanetu kirenze sinza tumanana. Loving nobody but you, my Zarina. Nzeni no musayi baby bambi siri chuma. Hey, I love your body, I'm to love nobody, Mazari. Yeah. Never won't see go, I will never let go. Awe nyini wetugenda okubanga tutandikira olunaku olwaleero era nga nyongera okutegeeza nyongera okugamba muganda wange atulaba ku celebrity track nti ogamba oti obulamu bugamba buti around about BBS Ofaira tuli mu maka ga mwana mulenzi Guruned official ankyazizzaako naye ebimu ku byenjagadde ebimu ku byenjagadde nti he's a cool guy nga bw'omanyi nti omugenyi bw'atuuka mu maka oba olina omuterawo embeera omwana ntereddewo embeera y'ekita era nange kansuubire embeera ejja kubanga ekita ekyo tekikolagana na coronavirus kati olina okunywamu ku mata okisitookingira bbanga ki kino oteekamu emikebe ng'emeka oteekamu era bwebiggwawo ng'oleeta ebirala just obulamu butambule. Subscribe nga ku Celebrity Track nabagambye olunaku olwaleero mbamba leta Guruned official atukakase ku bintu ebiri bye tuli mu kulaba ku social media. Eggulo nabadde mbanyumiza nga mbagamba nti mwana mulenzi agenda South Africa agenda tubulya kituufu si kituufu. Ekyokubiri video agenda gikolera South Africa kituufu si kituufu. Ekyokusatu Zarina gwe yabadde ayimbako ye Zari owaffe gwe tumanyi oba siyiye. Tuula wetegereze sinema etandika butandisi kyolina okukola butava ku Celebrity Track kuba buli kimu ogenda kifuna bwe tunaaba tusobodde tujja funa akanyonyi awo tugweke South Africa tugwe kuona omukyala Zari naye abeere ng'ate abitubuulira but otherwise for now katutandike n'ali wano e Uganda Guruned official sooka obuze kuba tulaba ku Celebrity Track ye banayo bwenna batulaba Mr. Guruned official Mr. Afazali Nkuloga yo mpulira bebyo yo banaye mwenna mbalamusizza yonna gye musinzidde mbalamusizza mubitiibwa byammwe mwenna gye muli naye nga banaye mwekuume coronavirus mwina onnaaba engalo mwina okwekuuma temuva waka banaye muleke kutambula nga ffe tuli waka tuwumudde banaye mwekuume. olina akayimba akapya ennaku zino akatambula ku social media akogeza bannayuganda obwama Zarina olina paati gy'oyimba n'ogamba togenda tuma kaweetuukire kiswagala osooka otuweemu sijja tuma kaneetuukire tigwera yanfa nesimu nga nnyo gikwata. Girl, I wish we could go far. You're good, but I want you to be better. Kana kayimba kano. Kayimba kano kalungi mwana. Kagala nnyo kanyumira nnyo. Ani akoze audio mpozi? Namukoze ne bomba. Soko tubulire. Inspiration yakana akayimba. Omuntu bw'akuwulira alaba nga bino ebintu biri serious. Owadde oyimba true life story oba wadde mbibyo. Nayimbye kayimba naye era kavuddeko omuntu omu inspiring okayimba. Zari. Singa public egamba etandika okujajinga n'egamba nti Guruned official ebyaddala alabika he's falling in love with Zari. Nga tudependinga ku video bwe tulaba ku social media Zari is over making challenges of your songs ate si mu ngeri mbi abitaddemu love. We've seen Zari fall in love kakati mu ngeri yeno omuntu yeebuuza ekintu kimu. Are you falling for Zari? Zari mukwano gwange nnyo. Of course omuntu okufuuka mukwano gwo oba wa falling for her oba for him kitegeera so Zari mukwano gwange nnyo actually ye best friend wange oba njogere bwe ntyo ate ye best friend mu ddoboozi ya Spice ne King Saha mukwano gwange okitegeera ate
ye w'omukwano omuntu kuba naye nga mukwano gwo naye nga ali supportive, you understand, so she's supporting a friend. Alina ebimu byakukoledde mu bulamu. She supported my music, which is not bad. Nange namuwaddeyo ekirabo ky'akayimba. Zari supporting your music. Which is not bad. Is it bad? Yeah, she's my friend. Good friend. If you wake up one morning, and if you wake up one morning, go to South Africa. Soon. Yeah. Nkyamalayo ekibuuzo kyange. If you wake up one morning, go to South Africa. Netulaba ebifaananyi nga omukulu Grenade official. Alina Zari babadde bebaseemu ne buzuukuka nga muli mwenna. Kiki oyinza otugamba singa tulaba embeera eyo? Si kibi kuba mukazi ne musajja. Ate mukwano gwange nnyo, so si kibi kyonna ekibaawo ku mukazi n'omusajja tekiba kibi. Ne mu Bible mwekiri. Kyonna ekibaawo ku mukazi n'omusajja tekiba kibi. So about the rumors moving around, people bantu bangi bagamba naye okay, Grenade okubeera mukwano gwa Zari tekyandibadde kibi, naye Grenade okubeera nga beeyagala ne Zari oli n'agamba omwana alinga nga yagadde mama we, omwana alinga akoze bw'ati, ebigambo ng'ebyo bwebikutuukako gwe ng'omuntu, how do those words make you feel? To be honest, like cause me olina kye wayogedde nalabye video kako ke wakoze though. Me nze nali street boy. I came from the street. So mukama nanyamba nanteeka we yanteeka nanfuula kyendi kati right now ositegeera. So singa nasigala ku street oba nesinga naggwa eddalu singa tewali anjogerako kati ositegeera. To be honest, like to me ebyo byonna bye boogera nzijjamu because sitabafanzi bange kuba nze nabafanzi bange abanga banjagala abagala music wange abasupporting music wange abasupporting Grenade. So my fans bagera nekyendeese. So if it's that yenna ayogera kyayogedde oli waddembe okwogera tosobagana muntu kwogera kitegeera. Buli omu ali waddembe okola ki okwogera kyayagala. Naye nga nze omuntu I have to be happy nga nze omuntu, so nokola nange eki making happy ng'omuntu. So buli omu akkirizibwa okwogera kyayagala. What could be your targets in this relationship? Because ebimu ku byemanyi Zari is a big star in Africa. Alina following ya million 7. Abamufollow million 7 nazigwamu awo. Abamufollowing ku Instagram. And I will believe singa Zari abakutteko wandiwanike ebbanga okusingawo ne wooli wano. Of course. Because she's a big star. Ebimu ku bye twabadde tutunuulira nga tugamba nti Grenade abaze Zari amuyambeko amuwanikeyo oba Grenade abaze mukwano. Ku byonna Grenade wawaali. Tewali kiyinza kubaawo nga tewali mukwano. Era oli wano okola interview naye kuba oli mukwano gwange. Naye waliwo omuntu atasobola kutuuka wange. Kitegeera. So omukwano gwe gusookera ddala ebirala ne biddako. Engamba ezigambibwa nti Zari agenda kuteekamu tiketi mugende South Africa mushutinge video makula. Bangambye video. Nze ni muyimbi. Omuyimbi ayimbye. Kale sibaddewo bbanga ddene mboba nakuba hit oba myaka emeka. Naye nze ndi muyimbi guba booking ne basasula ne bagamba olina ki ngenda kugenda mu America, ngenda genda wa nina shows bambookinze. They paid me. Era nina show South Africa soon. Eyo gye bawanise kitegeera. Naye I was paid to go perform kitegeera. Naye era mukwano gwange naye gy'abeera ajja kubaayo. Zari agenda kubaayo. Bwe ngende South Africa tajja kubaayo mu show but I don't know kiri kuye naye nze ninayo show ate naye abeera South Africa. Of course mukwano gwange n'omubuuzaako.
Yeah, so batutegeezezza nti mugenda kukola vidiyo e South Africa emalawo omutwalo gwa $. Ne tusooka ne tutya ne tugamba Guned official omutwalo gwa $, mugenda gussaamu. Bituufu? Are these rumors? sibimanyiiko ebyo naye of course video erina okukolebwa n'ebyo ebyo sibimanyiiko. Sibimanyiiko ebyo. Batugambye Zari agenda beera video vixen mweno muno oluyimba olwa Zarina. Sinabimanyako ebyo ŋŋamba. Nawe owulira biwulire? Mbiwulira mu ggwani. Yeah. What are some of those few things ebisinze okunyweza omukwano gwo ne Zari oba bye wasooka okulaba n'ogamba nti man this lady ng'ovudde ku ky'ogamba nti akubeereddewo but in person Zari ng'omuntu? Zari ng'omuntu mulungi. Beautiful woman. Yeah, she's a beautiful woman. Naye omutima gwe mulungi. Kitegeera muntu mulungi nga bw'omanyi omuntu omulungi kyogera ebintu bingi. Mukazi mulungi alina omutima omulungi okitegeera ali organized like you know. So bintu bingi ebi kitegeera, so she's my friend. Singa lukya ku makya Diamond Platinum n'akuyingira ng'enjogera ya bulijjo bw'eri oba n'aluleeta kale mu ngeri beef oba beef nga bw'omanyi ebintu by'abakyala ono mukwano gwo yalowooza muli mu birala. So singa lukya ku makya Diamond Platinum nga bw'omanyi embeera y'abayimbi n'aleetawo embeera kwenga ggwe ogyetegekedde otya? Siri mwetegefu kuba si beefing omuntu yenna. I'm not beefing no one. Zari mukwano gwange, she's my good friend. So omuntu yenna oba ayagala kumbeefinga, I don't know, me I don't beef no one. So bw'abanga azze kumbeefinga it's okay. Nze sirina buzibu bwonna. Nga mutunka. Sirina ngeri na Mukama ngeri gy'ateeka mu bintu bye. Nsobola kutunka naye, kitegeera. Kuba nze sirina problem naye yonna. Ondabye sinamu buzibu bwonna ne partner. I respect the guy, he's a big star. And mu future nadyegomye n'okukolayo naye oluyimba. Linda katono. Mu future weegomba okukola ne Diamond Platinum oluyimba? Of course. Ani atayagala kukolako na Diamond Platinum? Kiringa kuŋŋamba mbu gwe toyagala kubako mukwano gwa Zari. Mukwano gwange naye twerabira wala. Kana. Era toyinza kuŋŋamba nti nkoluyimba ne Diamond neŋŋaana. Kitegeera. Yeah, kuba waali wenjagala okubeera. Kitegeera. So n'okubeera mukwano gwa Zari is a blessing. Bwe nkoze ne Diamond Platinum oluyimba it's a blessing too. Yeah man. Mu muzannyo guno gwonna ogw'okuyimba n'amawulire agaliwo Guned official waawo oyagala okweraba ng'omwaka guno tegunnaggwako? Ekyoto kyange kiri wala nnyo. Njalabaako sita w'ensi. Kitegeera. Njalaba sita w'ensi. Njagala ate nja kubeera because I believe in myself. Ate ne bafanzi bange benina banzikirizaamu. They believe that I can really make it. N'okusinga n'omuntu yenna. Kitegeera. So just have to nakwebaza Katonda nakunkuma just bulamu bwokka. Kitegeera naye nga buli wamu njatuukawo. Sijja kugamba mbu guno omwaka neeraba wano neeraba wali. Mukama yamanyi wandaba. Kitegeera naye nga kyonna kye kyetaagisa. One day I will be one of the best in Africa. Kiddemu ekyo. One day I will be one of the best in Africa. Muli owulira one day? Yeah, of course. Kuvanga ntandika okuyimba nali era nkiwulira. Sikiwulidde kati. Omuntu singa akubuuza biki ebiyinza ggwe mu ndowooza eyiyo, what are some of those few things you have ebiyinza okuteekayo waggulu egyoyagala okubeera saawa zino ng'obiwulira muli obirina? You have to ask my fans bava ku kyokunjagala. Ekyo ojja kubamu round owuze ku bafanzi bange kuba munaye simanyi bafanzi bange kye banjagala kabamu. Buli omu alina kintu kyanjawulo kyanjagalako. Kitegeera. So kati ekyo olina kibuuza bafanzi bange abalaba. Yeah.
ladies abakyala abakufolenga ku Instagram okusingira ddala abakyala abakufolenga bona ku Instagram basiba balaba packs zino z'obalaga ez'okulubuto njajja packs zino z'obalaga ez'okulubuto n'obagiramu essaati bwoti ne bafa n'obakolera kanyama bwoti ne bafa ne bakulaba mu gym ne bafa abaana ne bafa amabbabanyi eŋŋambo zigamba bye bimu ebireetera abakyala okudduka ewa guluneedi nga bagamba olaba guluneedi afaanana ati mu kifaananyi. Munnange buli omu alina engeri gy'atwalamu obulamu bwe, buli omu alina engeri gy'erabamu. Kati nze bwe kiba ebyo kimakinga comfortable, that's my life, that's my personal life. Kitegeera njagala nnyo kwekuba ebifaananyi ng'omuntu. So wenekuba ekifaananyi ekyo that's kyemma njagadde, so simanyi mwe mukiraba abantu bwe bakiraba naye that's me. I'm doing me. I'm not doing nobody. I'm doing me. Yeah. I never find this kindoza kibanjagala because I do me. Yeah. Do you think your body structure obe omubiri gwo guyina engeri gye guseducingamu abakyala abayina ku kasente oba abawala abali ebweru eyo? Simanyi naye nga nze nkola nze kyemmanyi I have to look good for my fans, kyekyoka kyemmanyi. So ebisigadde I don't know. Nze kyemmanyi I have to dress good, I have to look good. Yeah, nina okwefaako ng'omuyimbi w'eggwanga, ng'omuntu alina abantu abamwagala. Yeah. Guluneedi ng'omuntu, ng'omuvubuka omuto, ng'omulenzi omuto, atera otugamba nti ndi kito. Biki ebyo by'osooka otunuulira ku singa oba wakulonda mukyala, by'osooka otunuulira n'ogamba nti omukyala waba alina kino ng'oba alina omuze guno, omukyala waba alabika bw'ati yes, omukyala waba akola bw'ati yes, you know, ng'omusajja yenna. Kisookera ddala kubanga amazima gali nti omukazi yenna ekitonde kye bayita omukazi, mukama asooka owa omukazi nga gwe wali oyagala kirala naye newe kola ki nogenda omaliriza nga ate osanze ate mukazi mulala. Kitegeera kati ekyo nze nga nze Grenade bwe mmanyi sijja kyogerako nnyo naye nze kyemmanyi Mukama yasalawo ku bintu by'omukazi yenna. Ekyo kyo kya Katonda. So kuba osobola okugamba nze njagala mukazi mweru n'osanga owasiza muddugavu. Naye nga gwe kuva dda gw'ogamba nze njagala abakazi beeru. Okitegeera so kati ekintu kye bayita ekitonde ekikazi kyo kubanga omukazi yaddirira Katonda. Kitegeera so kati munnange omukazi ebyo bya Katonda. I don't. Guluneedi yava mu kyalo ng'ajja agoba kamiliyoni olw'akamyoke. Guluneedi nga ssaawa zino yayogerwa ku mativi ku rediyo. Guluneedi I believe gano amawulire agamu gatuuka ku maama wo ng'ali eyo ali ku rediyo ne bimutuuka nako nakubira yali akubiddeko n'akubuuza owaayi mpulira babuuza Zari y'ani ono. Kambabuulira ekintu kimu. Mami wange tasobola kubeera unhappy. Nga bw'olaba Uganda, bannayuganda bannange batalina kubeera unhappy. Kitegeera bwe mba nga nakyentuuseeko. Naye nsobola otta oluyimba naye abantu mu kifo ky'osupportinga brand yaabwe ne badda ate ku kintu ekirala ennyo. Kuba kati siraba muntu lwaki oba olemera ku kintu mbu oyagala abakazi bakulu osimala biki. Singa saayimba tewandi mtegedde. Okitegeera. So keep supporting the music. Your personal life yange. Okitegeera. Bulamu bwo. Mama wange. Kuba mama wange yali tansuubira kubeera bwe nti. Kuba nze nava ewaka nembula bubuzi. Okitegeera. Kati mama wange mu making her proud kuba bwe mba mu baana be nze nsobola ovaayo nenguya mama wange ettaka ne muzimbira. Okitegeera. She didn't expect we nali nvayo mu kyalo nga ngenda okuvaayo yali takiraba. Okitegeera teyakiraba yali tasobola kiraba ekyo. Okitegeera naye bwe mama making proud nenzijja nemugamba manyi mama nagulidde ettaka wale. Okitegeera ajja beera happy abe nga nsabira busabizi mikisa taliyo gye nkolera tabaayo gye nkolera. So yandaba bulabi. So she has to be happy, she has to support me.
100%. Kyekimu bannayuganda kye balina okukola ki kyaba balina okukola kuba to be honest like nze okuba nga ndi mukwano gwa Zari amanyikibwa ensi yonna kitegeera what you have to do is to support me ne Zari yeyongeremu amaanyi agakola ki agabaako wanteeka kitegeera si kukuliriza ate kintu kigenda naye mumalamu maanyi kuba mukazi muzadde kitegeera just si kukuliriza kintu kigenda kukola ki olina just you have to support the boy no naye afuna amaanyi agakola ki agakola something for me kitegeera yeah man kubanga man to be honest like buli omu ayagala baako buli muyimbi ayagala baako muyimbi wansi yonna kitegeera so ekintu ekisinga otupotinga down sometimes mukuliriza ebintu byemutalina kukola ki it's the truth kitegeera naye we just have to support kuba naffe mwana sigamba Uganda teyeetaaga Davido kyogamba Uganda teyagalako Wizkid ng'ava munaye mu Uganda eno so we just have to support the ekiriwo we push the music kitegeera yeah that's the thing man we just like kati sawa zino Zari tulina muzzamu buzzamaanyi kitegeera teyakola nsobi ofuuka mukwano gwange si nsobi yadde kitegeera kyakabi kitegeera mbulirayo abayimbi abayina mbulirayo omuyimbi mu Uganda ng'ovudde ku Zari omuyimbi yenna alina miliyoni ya following ku YouTube tewali so you don't want that toyagala nange mbe nga nsobola okgenda e London street zigire naye nga president abuuze mwana kyoyo buli omu ajja kugamba oyo omwana ava Uganda kirina we kiteeka ensi yange kitegeera owulira otya nga Kenza agenze n'akuba ebisaawe mu nsi etali Uganda how do you feel naffe tulaba nga tulina we tuli kitegeera nze nava wano nengenda ne Kenza Dubai nenga yenna agezaako kunzaalawa mugamba nze njogera Eddie Kenzo kitegeera bweyogera Kenzo bonna nga bakkakkana bwe bati so yeah we just have to show the love we just have to support each other we push the music mu kifo ky'okuhatinga okitegeera kuba mente bro oyogere kweyo embeera ye Dubai twakulaba nga okola kagundi ne Tiwa Savage nga Tiwa Savage ali mugamba Grunedo and of course bw'ofa abalengere wala mu entertainment tulabanga wali otuusi watuukako ndowooza mu ssaako y'abasita ng'oli mu basita beereera awo be bakwetoolodde owulira otya oyinza feelinga otya nga mwaba abasita abo naffe sebo tuli basita and we can still do it singa tusupportinga nga tulina osupportingibwa okitegeera bwemanyimba bulungi kuba kati nze to be honest like some people aba Nigeria abaki they do appreciate my music banyumira muziki wange okitegeera naye olaba otya nga love yeyongeddeko okitegeera nga mawulire gonna gatwogerako birungi kuba nze amawulire gonna nga gatwogerako birungi bafanzi baffe bamunyumira bulungi kuba banyumira music naye sometimes amawulire ebintu byegakuliriza si byegalina okukuliriza kitegeera kuba kati owulira otya nga Fake for America ali awo e Dubai bamuyiseku eyo show enene Grenade ali awo Eddie Kenzo ali awo abayimbi nga bataano okuva e Uganda bawayiki benda baani Shiba nga bonna bali abayimbi ngaba oba abayimbi nga 10 okitegeera kuba twali e Dubai nga Kenzo ye muyimbi gwe bayise omuyimbi omunene omuyimbi okuva e Uganda omuyimbi okuva e Uganda ogwa nenge Tanzania wavayo abayimbi aba okitegeera nomanyi lwaki Tanzania wavayo abayimbi abo cause both bagala music kuba music yagenda beatinga bali amawulire tegagenda beatinga bali okitegeera music yagenda beatinga bali no amawulire gano kuba kati nfulumiza oluyimba Zarina it's a song it's a beautiful song it's a love song let's support the song lufune views erina ofuna okitegeera we talk about the song we push the song me to be Zari's friend it's not bad newe mbanga ndi oba boyfriend oba ki it's not bad we just have to push our thing kuba Zari muna Uganda okitegeera Wakabi yagenda na blowing worldwide it's a blessing
it's a gift on Uganda kuba katoyo gwe tulinawo Uganda ng'ovudde ne mu bakyala mu bonna blood omu omuntu okuba nga olina million 7 eza views eza Instagram following gumayo okuteekayo ekintu n'oposting ekintu mu dakiika 10 ng'olina abantu 5,000 bakakiviewinga munene. So man, like we just have to be proud of us. Stay together. We just have to push us as Ugandans. Stay together. Tulina kuzambuza Zari n'amaanyi. Naye nabako nteeka nagamba mu Uganda nange nakolayo ekyo ku Uganda ensi yange. Nina gwe nasitula. Lwaki mwagala kyogamba? Kale okuba mpulira mugamba yasitula Diamond. Stay together. Ng'owulira otya nga Diamond ava Uganda kiyinza faanana kitya ng'omwana wa muwawane waka agenze naleeta MTV naleeta award naleeta Grammy. How do you feel okuba nga tulina ba Dikenzo nga basatu mu Uganda kijawulika kitya? So man tulina just zibuka amaaso. That's what I think though nze nga Grenade official. Wow, that's Grenade for you exclusively. Wano celebrity track wetu muntu mfunye get the right points zayogedde jamu ebyowulira nga bikuyamba gwe byowulira nga tebikuyamba birekere omulala biyinza okuba biyamba omulala okitegedde and big up to Zari nga tuvudde mu lwali wolokoso nabiki big up to Zari herself like this lady mu byonna era still yakomawo waka okitegeera yandisobodde kuba is followed by big stars yandibadde alonda yeeyo omuntu omulala wasobola okuteeka oba ensimbi oba gwasobola okuyamba neyeyongera ba Mr. PJ bali mbala bamufollowinga ba Rude Boy bani bonna bakabi bangi nnyo ne if she's decided n'omutima gwe nalonda Grenade you can imagine Grenade taweza myaka 26 but kitegeeza nti kyayagaliza omwana we ayina n'omwana we omulala gwakyagaliza anyumirwa okusharinga mu family muyinamu abakyala bameka abalina ssente ba anti bo balina ssente ba anko balina ssente naye nga tebakufaako okitegeera so bintu ensi bweto bweri n'ekirala muleme kuzimba mutima Uganda abamu okitegeera bino ebintu oluusi birimu okuzimba omuntu tozimba mutima because she chose him okubeera noono okitegeera nti yalikoze bwati blood ensi bweto bwetambula okitegeera. So Grenade official nga tumaliriza bigambo ki byewandyetaaze okugamba omukyala Zarina ali South Africa wakulaba essaawa zino? Kyenyinza omugamba sina kyamaanyi kyamugamba naye nga kyenyinza omugamba mbi yakipinge kuba ye kuba Zari bambi kuba olaba mu bantu bonna Uganda yandibadde esinga okuwagala Zari kitegeera naye lwaki Batanzania basinga okwagala Zari oba Abannakenya oba bawaawo sindala nnyo Uganda wano omuntu ablowinze ennyo aba muntu mubi nalabye yakola n'akalango akalango kwa Kenya kati mpuliriza Zari mukazi Wakabi nnyo sikusuddiya si kubanga walabye mboba okusuddiya Zari star okitegeera omuntu yenna kati Kenzo ku bintu byakola Uganda wano yakatandika obeera appreciated okitegeera tengera amaze kuwogera gwe ng'omuntu owulira otya ng'ogenze kati ng'omuntu Kenzo n'agenda oba oba Rwanda oba wanakuba ekisaawe naye nga mu nsi ye tasobola kikuba okitegeera asobola okukola kyo mu nsi ye n'abantu ne batajja olowooza lwaki ye kijjamuwa maanyi ekiga ageyongera mu maaso okitegeera. So we have to show the love to our people okitegeera mu kifo ky'okuzza ebintu ebirala ne tukuliriza ebintu ebirala okitegeera. Nze kyenyinza okugamba abantu baffe abali eyo bambi twewagire tweyagale nga Bannayuganda okitegeera tweyagale nga Bannayuganda nga boonagamba nti ono omwana wange ngenda mufiirako Munnayuganda munne aba muganda wo aba mwana wo abayo everything okitegeera
this is our country, tuli bana Uganda, tweyagale. That's it. Let's push each other to the world. When should we expect this video to be out, Yazarina? Very soon. Tusoke tulinda abantu basoka wakati sawa tuli focusinze ku bantu kwekuuma. Twagala twekuume tubere nga tuli balamu. Bwetumala okiwangula kino tweyagale bulungi era bino kabisooke bigwe video ejja kubefuluma mu linnya lya Mukama Katonda ali waggulu. Celebrity track, and of course Allen Cruz is my name. Instagram Allen Cruz official oba mfuna bulungi nnyo. Ate ku Facebook awo Allen Cruz oba mfuna bulungi nnyo. Njagala okutumirako abaana ba timu Brighton timugamba mutya obulamu kansubire bulungi nnyo. Abaana abali e South Africa, DJ Ravin nti nkutumiddeko nnyo nti obulamu bugamba buti omusajja wuuno ssaawa eno n'agenda kubasalako e South Africa kansubire mwateeseteese bulungi nnyo. White Party okitegeera nalabyeko randi 3 ku randi 5 awo nga 3 October size zennaku bwe sizi mistakeninze, but otherwise if all goes well celebrity track tuyinza okubeera awawe South Africa ennaku z'omwezi nga 3. Let's pray bintu bino bikendeere mukozi n'endwadde n'ebirala byonna Katonda akakkanye okugwawo kuba Katonda atwagala ffe bannayuganda Katonda atwagala. Mukama eno ensi ayina engeri gye yagibless nga we blessed abantu abaddugavu tuli blessed. Kyekirala kyonjagaza ekyo tekigaana kwekuuma bannaye twekuume tunaabe engalo tusse mu nsi yaffe ekitiibwa president bye yayogedde tusigale ewaka twekuume. One love. Tekiŋŋaana kwenywera lukopo lw'amata tugenza omaliriza interview presenta kati naye kankupresenti kankubuuzeemu bannaye Zari nake kayimba kange kapya nga bwe tuli ewaka tukanyumirwe tukawulirize ku YouTube yange bw'okasita ogenda ku YouTube yange don't forget to subscribe. Grenade Official is my name. Banaye mwekuume mbagala nnyo. Tweyagale, let's support each other. Yeah man, that's the thing. That's the only thing kitulina okukola. Yeah man. Grenade himself ampadde olukopo lw'amata tugenza omaliriza interview nga teruwedde musibe bulungi mwera. Celebrity track. Subscribe.